Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Kasubiri muli bulungi. Nange ndi bulungi. Bwe nva South Sudan ino nendio kanzikirira no mugwanga area nendio kamzikirira mugwanga area Congo, Congo Brazzaville, ne Central African Republic mali banagala musinziro kuliza mbala musizako. Bwe maloba buzako bwentyo kitegeezaki? Kiba kitegeeza nti kati program ngenda kuba njigula mutongole naye nga sina gula program eno mutongole njana tegeeza mwenda bana Uganda buli munsi jasinziro okuweramu. Yonna gy'oli ekituufu kiri nti nga sinagenda kukigula logi njala sooka kuyisaawo kano. Gwe muna Uganda yonna gy'oli ng'oli wankyukakyuka munsabira nnyo essaala nange ne mbasabira nga nkomekereza entambi zino. Naye nga bwe tugamba nti buli omu asabire munne oba buli omu yeesabire, ekituufu kiri nti kuno ku nsi Katonda gye yatuwa kutusiza omukka ogw'obwereere ffenna tetuli seefu banga owagira enkyukakyuka. Nkiddamu ffenna tetuli seefu ng'owagira enkyukakyuka. Ky'olina okukola kye kintu kye tuyita okwebeereramu, okufaayo gy'otambulira, ebintu by'olya, b'obeera nabo, n'okwekweka abalabe bo b'omanyi ab'olulango. Ate n'okuba nti gwe ng'omuntu omanya kiseera kiwootambulira, baali b'otambula nabo, b'oyogera nabo, na biki by'okola. Olw'ensonga nti ensi gye tulimu kati abasajja baagala kuwamba ggwanga Uganda, naye ate bafunye omuziko gw'amaanyi nnyo olw'Abannayuganda abazze ku social media okuyisaawo ensonga n'okuzibulira ensi etegeere. So kati munayuganda wonna w'oli teweeyibaala kubanga ekiri atabaala kye kiri anasigadde waka. Wonna w'oli toli seefu. Ekisookera ddala oyinza okugamba nti bajja kukutomeza emmotoka ne kitasoboka. Oyinza okugamba nti bajja kukuba, bajja kugeresezako omugemero ne kitasoboka. Naye ekintu ekizibu ennyo okwewala kye bayita akanyo kawulire. So munayuganda era gy'owangaalira weewale nnyo, weewale nnyo, weekuume nnyo. Nze ndi target era mukimanyi bulungi nnyo. Naye nammwe mbakubiriza omulango gutakungula nti lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde Katonda ayamba yeeyambye. Buli omu waali beera nga weebeerera mulungi kubanga ekiri atabaala kikiri anasigadde waka. Egyo message mbali njala okuyingiriza wano nga sinagenda ku kigula lugi. Ku kigula lugi kyalero njagala mutagingire nga sinagenda ku kigula njala mutagingire Saalongo Gamulengejja Wasanya Charles Peter Mayiga abere ku video eno. Linda ko bulungi wano. Wait a minute naba ndimejala mutagingire. Video eno nga sinatandika kigula lugi. Njala mutagingire Saalongo Gamulengejja Peter Mayiga Wasanya Kaloli Mr. Araje abere ku video eno. Njagala mukama we iyo seti bahabiro tabasema mtano wakarekeze nsi aleta muzezedde nsanga bisibe abere ku video eno. Njagala omukulu kubaita Barambarugahara abere ku video eno. Njagala Tamale Mirundi Senior abere ku video eno. Njagala Moses Byaruhanga abere ku video eno. Njagala Muhozi Kanyirupama abere ku video eno. Kare karekeze Kayuhura Mugisha Muntu Janet Museveni Samu Mayanja Judith Nabakoba ne Ruth Nankabirwa. Njagala abere ku video eno nga nina bugisimu fungize saagala yebuzaabo zanga afukana abantu gonna mazzi nenga tukimanyi video eno ejja batukako benjagadde mbere ku video eno nga sinatandika kigula lugi kyaleero. Ekigula lugi kyaleero kigenda tandika bwe kiti era njagala kigende ewaliyo seti bahoro tabasema mtano wakarekeze nsi aleta muzezedde nsanga bisibe. Mmanyi kuno ku video kwoli bono batoliko bajjajje kutuusaako bambegawo be wasindika okuba nti barecordinga video zino era bawandika notice buli kigambo kyemba njogeddeko wansi babiwandiike. Naye nkimanyi tudde ku State House awo ku screen enene nkimanyi kwoli era nkutumidde nnyo nga njagala kwabya enkweze engezoolina kubanga mwe temukkuta basebajja okota tumanyiko ekintu kimu temukkuta kukitegera bulungi. Kati njala kwabya olwaleero ensi etegere ne bakozi banno. Saalongo Gamulengejja Wasanya Peter Mayiga Mr. Araje saagala obe ku video eno. Lwaki linaalongo wajjajje kuweereza oba abakozi bajjajje kuweereza oba bannamawulire kuba kono babeerako. Saagala muntu yenna yeebuzaabuza. Njala tandika n'ekigula lugi kyaliro kitandika kitya. Ekigula lugi kyaliro nno kigenda tutwaliramu abantu bangi siyo seri yekka. Kitandise kitya tugamba tuti oba ngamba bwenti. Ekigula lugi mbatumiddeko mudaba nyumira akanyumero kano ak'ekigula lugi mu nsi yonna buli mujjo sinzira okulebera akatambi kano ne nkugamba nti nkutumiddeko nnyo obaleko nyumiro akanyumiro kano. Kati ntandise bwenti.
tulina olufumo olugamba nti Sebusiru njoka zitanyinizo ne webuza zo zigenda kukuwangalira ludda wanga nyinizo amaze okufa. Ekintu kino oba olugero luno oba olufumo luno lutegeeza ki? Olufumo luno lutegeeza nti abantu bangi mwe muri Yoseti bahabura otabasira mutano wakalekezi ne banna byabufuzi wepo nabo abaganda bagawumbidde abali emmenga balowooza nti bwe banaasanya obuganda oba ne basanyawo empologoma ya Buganda bo bajja kuba bali mirembe nedda nga bwe tugamba nti Sebusiru njoka zitanyinizo ne zeerabira nazo ndi omuntu bwafa gobuzibadde ziruma nazo kenyini zina kufira muri ne bazittiramu. Luno olugero lugirawo n'emboozi gye ngenda obbanyumiza kubanga tukyali ku Kigula Lugi evidiyo entuufu tennaba lutambula luti. Kansooke mbavuge ebirowoozo mbazzeeyo akaddanyumako nga nzijukiza Yoseti bahabula otabasala omutano wakalekezi ensi etamuzezedde ensanga bisibe ne bannayuganda mwenna abaali mu myaka egyo nze bajjajjange bwe baali. Kyatandika kitya? Okusaanyawo Buganda tekitandise leero, ate abalya mu Buganda olukwe tebatandise leero, n'abalya mu Bwakabaka olukwe tebatandise lwaleero. Nga bwe nabagamba nti bano baagala nnyo okweyagaliza okuba nti bafuna ebingi okusinga ku bannaabwe nga balowooza nti be bakolera babaagala nnyo so nga ate bamala obakozesa ne babasuula. Ntandise ntya Sebusiru njoka bwe zimala okutta nnyinizo zo ne zeeyibala tizigenda kuwona nazo zigenda fiiramu. Mu mwaka 1966 bw'atyo Sebusiru njoka yayinula mukulu omugenzi Kawenkene Milton Obote ng'akozesa abasajja be ab'ekyama omwali Idi Amin Dada kati omugenzi wepo n'omukulu kati atufutubaddeko Yoseti bahabula otabasala mutano wakalekezi yali muzalizedde ensanga bisibe bwe tebatandika okuzoganya Obuganda omwatuuka n'okulumba olubiri ne batta Abaganda nkumuliito omwali basajja ba Kabaka n'abasirikale wepo n'abantu Ssekinnoomu. Kino ekyaviirako Ssekabaka Edward Muteesa okubinnyika mu nsuwa n'adduka yogayoga mu ggwanga lya Bungereza ekiwejjowejjo gye yawummulira. Bano abasajja ndo tebassa mukono ngera bwemuwulira nti bo baagala kumaliriza mission. Butyo bwe batyo baalumba era n'empologoma ya Buganda Sir Edward Muteesa era ne bamuyumba ne bamuwa obutwa n'akisa omukono mu ngabo era n'afiira ne bamuzza okwawo. Oluvannyuma nga ono Obusiru njoka bumaze omutwalaganya atwalaganya Obwakabaka abugyewo ne Kabaka amutte n'atamanya nti ate naye kennyini akaseera kagenda tuuka akakazigizigi naye agibwewo. Era kikyagenda okuwunzikira nga gwe yatuma okukola omulimu ogwo ate kennyini yamwefuulidde n'amulesa ensi ewooma n'obukulembeze mu ntebe ewooma mpaka nakati gye yasinzira okubanga gye yafa baddiza muddize mu kofini era nga baga nti ebyafaayo biddiringana. Wano nno we ŋŋambira bannayuganda basinga obungi n'abasajja Baganda n'abakazi Abaganda mwenna gye muli njagala muggule amaaso muggule amatu mutule bulungi nnyo muwulirize emboozi zino nga sinkwatemu nti bakuliko empumbo. Bwe ŋŋamba nti Sebusiru njoka butanyinizo ne weerabira nti zo zinaawangaala zitya kitandika bwe kiti. Najja ku social media kuno nenjogera ebigambo bingi nnyo nanga olumu neewuunya nti ebigambo bino nze mbyogera naye nga ate ekituufu ebigambo bino nze mbyogera nembyogera ne bijjanga birina okubeera ne beewuunya nti omusajja ono aliko emmandwa. Ekituufu ndi musajja Muganda aliko bajjajjange abaalwanira Obuganda obugaziya oba obujje bwali okubutuusa ku bunene obuli essaawa zino. Wetwogerera essaawa zino enkwezenge nnyingi ezituuzibwa okuba nti baagala kusaanyaawo empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'okusaanyaawo Buganda n'okweddiza ettaka lya Baganda lyonna era nga gye buvudde katuno ennaku zino zennyini biri babega natadde ekiwandiiko ekiraga nti information gye namawako gye buvudde katuno nti buli muntu yenna nga oli Munnayuganda ng'oli bweru w'eggwanga mwe gye muyita diaspora mu Luzungu enteekateeka ey'okubalemesa okudda okwabo n'okweddiza amataka gaabwe gavumenti egatwale eri mu GIA yatandika dda kyadde kidwale tolulibusa munnange enteekateeka ne bagiteeka mu byapa ebikube ne babategeeza bulungi nnyo biki bimulina okuwaayo ndowooza mutegedde bulungi nnyo. Bw'atyo Obote bwe yalumba olubiri Ssekabaka Edward Muteesa n'awanguguka n'adda mu ggwanga erya Bungereza gye bamusangira ne bamutta. N'olwaliro bwekityo bwe kiri nti omumpembe Yoseti bahabula otabasala mutana wakalekezi ng'akozesa ng'akozesa abo baayita bakadazi be n'emikwano gye egiri mu Bwakabaka bwa Buganda balina enteekateeka namutaika ey'okusaanya Obwakabaka bwa Buganda wepo n'okusaanya empologoma ya Buganda mu bbanga eritali ttono nnyo lwakuba nti munnange empologoma bwe yagenda ewa Kasujja ekyali eyo bakyagijjanja bulungi esobole okudda ng'erimu embavu. Wetwogerera essaawa zino omusajja eyalumba olubiri n'okusaanya Obwakabaka kati yamanya nti naye kigenda tuuka leeba mutwale nga nina bwe gisimufungize. Kityo kyatuukirira bamutwala nga na gisimufungize nakati olwaliro gyali nti mukoka gyali ennyindo gye zirembekera mukoka gy'obeera nti ensi era yagenda gikungula.
bwe twogerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II enteekateeka namutayika ey'okujja obulamu bwe ne meeting eyatudde wiiki eno gyetukube mabega yatudde ne basaba byengendo babulira ensonga mwenda ze bagenda okukola okumuggyawo nga nabo gye simufungize basobole okuba nga batwala ettaka lya Buganda n'okujja Obwakabaka bo bakole kye balina okutwala. Kino bwe nkyogera bwe muyinza okulooza nti kyakusaaga naye kuno okujjukiza Yoseti bahabula otabasale mutano wakaleje nsiera muzizedde ensanga bisibe nti banno bewaddira mu bigere nga weefuutise baakola ebikolwa bye bimu ne nagamba nti Obuganda lwazi alwekoonako yagwa ate nga n'Abaganda mwoyo ogutavaawo nti ne bw'onookola otya ne bannakugamba nti ne bw'olifuuka ng'otutte ettaka lya Buganda lyonna tolifuuka Ssaabataka ate tolifuuka Mulangira. Ekyo kyo kizibu mukulu ne bw'oneepaatiika ng'akajonjo bwe keepaatiika mu maaso wakati tolifuuka Ssaabataka ate tolifuuka Buganda. Era ojja sigala nga oli mmomboze eyava okwammwe ng'ozze n'akagugu akaalimu emisolo emyokye n'emimmonde wepo n'akawale ak'omunda okujja okutabaala eggwanga eddamba Buganda osobole odyeddiza okola enteekateeka ez'okujjawo Ssaabasajja Kabaka naye manya kino ky'okola kigenda kutabangula ensi era ng'Obote bwe yakikola ne kitabangula ensi okutuuka bannansi bwe babiteekamu amaanyi ne bamutwala nga nabo gye simufungize naawe ensobi y'emu gy'oyolekedde okuba nti enteekateeka z'okugjawo Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'okutwala Buganda ensobi y'emu gye baakola naawe gy'oyolekedde okukola ng'oyambibwako enkwezenge zisekerera ayengezza so nga ate bwe zikamiza so nga ate nti ayengezza enkwezenge zino omuwebagula obugumala okukamiza enkwezenge zino zidduka ne zigenda. Na kino kikwolekedde nti buli nteekateeka gy'olina ey'okujjawo Ssaabasajja Kabaka abakuyinula nga bwe tugaa nti ekiyinula ennyana kibeera mu kibeere mukulu ojja kutegeera nga ne nabo gisimufungize nti wooli oli mu kifo kikyamu olina kwewombeeka nga muko weewumbeko tulyoke tumanye nti bano booli nabo si bantu bo kubanga akuyinirwa mu malinnya bwogwa akuyita kaddo wannema kitegeeza kibonna abakupika nga akasawo kakkwe tebakaggyemu ekyo ekinywebwa bakulimba mukulu ezo n'enteekateeka zijja gwa butaka era gwe kennyini ojja kukomekkereza ng'ate wejjusa ekyakkozesa ensobi eno ensi tuyita mu buyisi akowa yagiviira tuli mukkabukka teryagikungula tunuulira abakufuzi banno bonna gye balaze abaaleka bakoze ebikolobero ku nsi nakati gye bali munnange njala kutegeeza gwe buli kyokolakola mankubanga ensi ekuleka awo nno kyekibadde ekiggwalo gy'ekyaleero kati njagala genda ku vidiyo entuufu nga bweyina okubeera olunaku lwaleero era mukuliko mu kiggwalo gy'ekyaleero vidiyo looza kangitandike bulambalamba bwayo nga bweyina okubeera kati nga nvudde ku kiggwalo gi ndowooza kansooke ntegeeze bannayuganda nti naddala kitalo nnyo bannaffe abawangalya mu ggwanga erya United Arab Emirates olw'okuviirwako mwannyinaffe gwe bayita Monica ensigo eremeredde mu ngeri etali nti alina gwe yabuuliddeko nti nsi ennemeredde naye ndowooza olw'ebizibu byagana Wannyinde okweggala kyekimuviiriddeko omwana n'okwejjawo. Ngenda kusaba mwenda bannayuganda abali mu mawanga ag'e Bulaaya tokolanga nsobi kusalawo nga tumaze kwebuuza ku mikwano gyo oba ku bazadde bo. Kiba kikolwa kya butemu nnyo okwejjawo kubanga ne mu ggulu gy'obolaze omusango gw'okwejjawo omusango gwa naggomola mu maaso ga Katonda kubanga yakuwa obulamu yalina obbokojjako naye gwe bwe weeteekamu omugwo gwa kabugu oba ne weesula kiba kikyamu nnyo. So mwannyinaffe ono bambi Mukama amujjuludde naye nga yavuddeko okwejjulula kwe kubanga atalina gwe yabuuliddeko nti alina ebizibu naye avudde buvi ku kizimbe waggulu naye kata wansi era tazeemu. Kya kibi nnyo kubanga ffenna ensi tugyagala naye ate ebizibu tusanga bingi nnyo. Mukyalo Munyankole njagadde okuyisawo akantu kano kategeeza bannayuganda nti bw'oba olina ebizibu buulirako munno osanga alina engeri gy'agenda okuyambamu okusinga okwejjawo. Kavidiyo kano katiisaamuko ne kakabazanyira batannakalaba mujja kalaba mwannyinaffe ono yejjeewo olw'ebizibu ebiteewalika ye biyereme tebijja kusoboka ne yejjawo. Kavidiyo kano bwe kati bwekatambula ndowooza kansoke nzijjeko n'ekitangala mu kalabe. Город Новосибирск.
diremu 14 девушка хочет прыгнуть с 9-го или 10-го этажа. Город Новосибирск. Sagadde kulwawo nnyo munaasonyiwa sitera kulaga video bwezityo naye ekikulu kye si kirungi lwaki yogerako n'omuntu n'ombuulira ebizibu byo n'asobola okuloba akuyamba oba n'akulifalinga ew'omuntu okwejjawo si kirungi bw'oba olina abaana ekikolwa ky'okoze kiba kibalumiriza bw'oba olina ab'eŋŋanda ekikolwa ky'oba okoze kiba kibalumiriza naawe kennyini mu ggulu gye tulaga ffe abatamanyi gye tulaga kubanga bagenda tebadda nga tebanna Katonda tannatunula mu fayiro yonna ey'ebintu by'okoze ku nsi ekyo kye kibonereza ekisooka okubuuzibwa wali kyekibuzo ekisooka okubuuzibwa lwaki weetuze ebyokuddamu bw'olina bingi kino nkyogerako sayidi y'eddiini nti buli muntu alina ensobi ezize Katonda gy'agenda omubuuza naye mu bintu by'otagattako kwejjawo ebizibu bingi buli muntu alina ebizibu naye muganda wange yenna ali eyo tugezanga okukola ky'okweteekamu ogwakabugu kubanga ebintu bingi osobola okufuna omuntu n'akubuulira n'osobola okudda engulu so muganda waffe bw'atyo Monica ensi wagisiibudde oba video ya leero oba yaddi nze njirese kati gibalaga nti ekikolwa ky'okugyawo obulamu ng'oli ku mawanga kibi nnyo oba kati ogenda abooluganda b'okubanoonya kiyinza okuba ekizibu nga teri abamanyi banno mu komenti oba bawadde ekizibu nti bagenda kutandikirawo okunoonya gy'ova oba sina kindi gwe abaana bo boolese Uganda bawaleke Uganda bakuziise mu musenyu omusenyu bakuziikayo mu ddakiika 10 eddakiika ezisigaddewo entaana yo neesaanawo nga tebasobola gituresinga so nga ate bw'obanga obuddeko banna ebizibu ne bakuyamba nododde ewaka abaana bajja kulima ku malaalo bakulabeko ebbanga lyonna okusinga banakuziika mu musenyu kubanga mu ddakiika 10 bamaze okuziika entaana yo eba ebuuliza musenyu entaana esaanawo tebaddamu okkulaba so mbabasaabanaye bw'oba ofunye ekizibu ng'ekyo yogerako ne banno alright njala tandika video eno ako kayise obuyise era njagala ntandike bweti Bannayuganda nzize ebbanga eddene nga njogera ensonga zino zikwatagana ku nsonga za Buganda ne Uganda eyawamu era nga njala tandika ne ka video ebigambo bye njogera nabagamba nti omusajja gwe bayita retired Kano Kiza Besigye Mugisha Muntu David Sejjusa bano tebavanga mu system we bali njala tandika ne statement gye yakoze kwe batandikira video ya leero naye buli muganda ali eyo olyoka otegeere ekitufu kiri nti ki ka video kakano mukawulize bulungi nnyo kankabaleetere bulungi nnyo mukawulirize bajja kuwambibwa tubategeeza era bajja tulowooza nti tebajja yagambye nti ne bannaffe abali emmengo bajja kuwambibwa era bajja baani abajja okuwamba ng'ate ono omwami ye architecture ye designer ye pulaana ow'okusula obwakabaka bwa Buganda kubanga ne mu nsiko Kabaka wamba ye yali tayagala obwakabaka bwa Buganda bukole ki buweerewo kati bw'agamba nti ne bannaffe abali emmengo mugenda kuwambibwa kubanga bajja kitegeeza eno yabadde reported speech. What is going to happen in Uganda very soon? Nga temusituso bate temuvuddeyo kuwanvuwa amaloboozi ekijja mu Buganda kijja kubanga kisaate nga kinegula n'okunegula oba kijja kubanga kitokota kisandikire ono omwami ekigambo kye yayogedde gye bayita reported speech bajja kuwambibwa tubategeeza era bajja akugambye tolowooza nti tebajja bajja baani nga y'omu kubatula mu meeting ezikola enkwe z'okusaanya Obuganda n'okugyawo Ssaabasajja Kabaka akugambye ne bannaffe bali emmengo temweyibaala abasajja bajja ono ye architecture ye designer
kino kye yayogedde kye kiri mu pipeline kye ngenda obbagamba olwaleero kano njagadde kabazanyira mu kategeere mwabali eyo abalowooza nti byenjogera simanyi folofoto simanyi maama awunya taata kankabadire mulundi ogusembayo ogwokusatu mulyoke mutegeere kye ngenda obbagamba olwaleero ne bannaffe abali luddawa abali emmengo abasajja bajja wulira ne baba bannaffe abali emmengo bajja kuwambibwa mubategeeza era bajja tulowooza nti tebajja bajja bwakugamba bwatyo nti ne bannaffe bali mmengo bagenda kuwambibwa nga nkuzza ku katambi k'owekitiibwa katikkiro eyawumula kafulumizololo kayogedde ndyoke nkuba zino video njagadde nzibazanyire muziwulire bulungi nnyo olw'ekitiibwa katikkiro gwe nalimpa ekitiibwa yawumula eno ebadde message ye ey'olwaleero ndyoke ngende ku video agambye bw'ati omukulu muwulidde bulungi nnyo kati kansoke ntegezeyo seti bahabula otabasira mutano wakalekeze ensi yaleta muzezedde ensanga bisibe eggwanga lyozanyirako libayita Buganda gwanga lyetongodde lwakuba nti ffe twayagala tuleme kuleka baganda baffe ab'emabbali okuba nti bagenda gye batete bamanyi ne tusalawo tugende mu ndagaano ya wakati ekola eggwanga Uganda wajjawo Buganda ku map notekawo central ne tukireka nga weerabidde nti ne bwono oyagala okujja osabasajja Kabaka osanye Buganda n'ettaka olijjo lya Maryland endagaano ezaakolebwa zikyaliyo kati ere message njagala egenderera bannayuganda bonna bali ku social media aboogera Oluganda nganze era nga mwagala Buganda kasoke empisewo neno message ndyokumayi video ya leero mujja jiwuliramu omusera nga sinagenda ka message yako njala tegeza nono kamala okuteeka okamala okusoma message eno message njagala egende ewayo seti baharota basere mutano wakalekeze ne babbi banno mwenna balowooza nti mugenda sanya Buganda n'Abaganda n'ettaka lyabwe endagaano yali endagaano eno eri mu London Gazette nga olunaku lwali lwakubiri omwezi gwa mukaaga ennaku z'omwezi 19 omwaka 1894 endagaano bweti bwefaanana
Museveni ogiraba gyeziri London gyeziri ebyo ndabyo okola byonna kubayita okola ki byonna zino endagaano gyeziri ezitegeeza Buganda nti weeri nsi yeetongodde era njala kutegeeza Buganda erina oluyimba olw'eggwanga Buganda erina bendeweera Buganda erina abantu abasukka mu bukadde 10 ensi esobola okwetwala singa onooba osussizza akamanyiiro ne Banyarwanda bannamwe bajja okuwamba eggwanga endagaano eno esoma etya kubanga njagala ga buli Muganda ali eyo naddala abalangira n'abambejja basava ne bannaava nammwe Abaganda abali mu nsi mu diaspora tugamba omuntu bw'anyigiriza nnyo ennyinda agireeta omusaayi si bwe kiri nti je njagala bwe tuba tugenze mu lutalo olutalo lubeeramu ebintu bingi nnyo olutalo lubeeramu abeeserezi mubeeramu abogezi mubeeramu abalwanyi mubeeramu abavujjirizi gwe mu bantu benjogedde okola mulimu ki ayagala Omuganda era ayagala enkyukakyuka oli muvujjirizi oli mweserezi oli mwogezi osonda nsimbi oba oli muvujjirizi buli muntu kola omulimu gw'olina okukola tutambuze ensonga eno wetwogerera essaawa zino Yoseti bahabulwa akamanyiro kaalina n'akajanja akakuuma osagula akamugwanya wepona akakasumagize yeeyalira yeerabidde nti endagaano tezivunda mukulu Yoseri nammwe Abaganda abali eyo omusajja waba ayitiridde okukumanyiira tugamba nti noba naddala abakyala abafumbo oba omusajja omufumbo omukazi bw'akuyitirirako osobola okunoba tikiswaza daani okumutta naffe tugamba nti akamanyiro bwe kanaasukawo kalina okukoma Abaganda tusobola okunoba Buganda esobola okunoba kubanga ebiwandiiko gyebiri mu ndagaano eno ewa obuyinza ekitundu kyonna okwesigaliza emirimu gyakyo nga kigikola ng'eggwanga era gyeri kati gwali eyo anoonya nti ki osobola okgenda mu kakiiko k'ensi yonna n'oteekayo omusango n'oguwaaba nti okusinziira kamanyiro we kati tuwaabira eggwanga lya Bungereza ku ndagaano zeyagana otuukiriza kubanga endagaano gyeziri twagala kwetongola nakisoboka bati si kyekikulu tujjukiza Yoseni kino si kyekikulu ekikulu kya Uganda yawamu ng'Obwakabaka weebuli Abaganda bali mu nsi yaabwe so nga tebattibwa endagaano esoma etya egamba London Gazette of Tuesday, June 1894. Ngegamba bweti. Foreign Office, June 18th, 1884. It is humbly notified for the public information that under and by the virtue of the agreement concluded on the 2nd May 1893 between the late Sir Gindo Gerard Poto and Sir Edward Mwanga, King of Uganda, the country that rule is placed under the protectorate of Her Majesty the Queen. The protectorate comprise the territories known as Buganda proper, bounded by territories known as Usoga, Unyoro, Ankole, and Koki. Kanchide mu Luganda bakitegere bulungi. Ku lupapula olumu mugulire erikuwa mu kyapa mu ggwanga lya Bungereza. Olunaku lwali lwakubiri omwezi gwa mukaaga ng'enaku z'omwezi 19 omwaka 1894 eri gavumenti eri office ekwasaganya ensonga z'ebweru mu ggwanga lya Bungereza mu mwezi ogw'omukaaga enaku z'omwezi 18 omwaka 1894 ndi wano okubategeezaako ku lw'amawulire gano eri abantu bonna n'obuyinza n'endagaano eyakolebwa ng'enaku z'omwezi 2 omwezi ogw'okutaano 1893 wakati wa Sir Gerard Poto ne Ssekabaka Mwanga owa Buganda
mu nsi era nga ye mufuzi ng'era endagaano eno ekolebwa abo abajja okukuuma eggwanga Buganda kulwa n'abakyala wa Bungereza kati aliko. Ensi eyajja okukuuma eno erimu ebitundu bino wammanga era nga bimanyiddwa bulungi nnyo. Eggwanga lino Buganda ddyo nga bwe tulyogerako eryetongodde lyetooloddwa ebitundu ebirala ebimanyiddwa nga Busoga, Bunyoro, Ankole ne Kooki. Endagaano yo seri gyeri oba togimanyi, kitegeeza nti Windows zetaga update. Bino byonna gye biri mu archive. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiikino. Jempitira yipyeyo wepone ku mitimbagano egy'enjawulo ne ku mikutu egy'enjawulo egikuŋŋaanirwako abasajja Baganda ne banne Uganda. Ndowooza tususse we tulina okukoma n'okuba nti buli omu alina okumanyawo w'alina okukoma. Ebigambo bingi bitambula nga mugenda obbiwula bengenda obbisoma mu information. Yoseti bahabula otabasala mutano wa Kalikezi ensi yaleeta musezedde ensanga bisibe kyasinga okukola kwe kubuzaabuza ofuge yonoona era tuwoboola olyoka oleeta omuntu nga takyalina kyagamba bantu. We twogerera Abaganda bangi besimanyi nti oba Baganda Nakabala oba Baganda Origino oba Baganda Nansangwa. Ebigambo bingi bimwogera nga mubyolekeza Ssaabasajja Kabaka nene mutamanya mbeera kimwali. Nze kennyini kamwa kwogera ajja ku mikutu guno ne neererejja nange nina ebizibu byange bimutamanyi wadde mundaba nezijja ku mutimbagano guno njogera naye temanyi bizibu ki byempitamu. Nandibadde nawumuza dde ebikola n'embissa wansi n'eggwanga linnuma. Bannayuganda bannuma nti baateekebwa mu bufuge obutamanyiddwa ne mu kizikiza ekyobutamanya information ntuufu oba amawulire. Ebigambo bingi bitambula kuba tekimanyi nti omumpembe bw'oba agenda okutta omuntu asooka kumusiiga ttoomi n'empitambi agenda okuba nti amuggyawo nga bambi tekyali awonda wadde agamba nti woowe muntu basse waaki. Ebigambo bingi byogera ku Ssaabasajja Kabaka bambi gwe mutamanyi mbeera kimwali. Abamuvuma mumuvoola naye nga abamuvoola mwogera olulimi ye kennyini bajjajjaabe lwe bamusigamu era lwayogedde lwakuze. Ssaabasajja Kabaka muntu nga ffe ayinza okuba nga alina ensobi ze yakola entonotono naye twagala tukkiriziganye mu butongole nti bantu bangi nammwe kennyini abali mu kuvuma Ssaabasajja temwamanya kintu kibajjajjammwe kye balwanira kye baaleeta. Nkiddamu abantu bangi Abaganda, Abanyoro, Abasoga, Abalugwala mulumba Ssaabasajja omutyebekako ebigambo n'omuvuma temumanyi mbeera ki gy'ayitamu. Naye nga mukimanyi bulungi nti bajjajjammwe abaayiwa omusaayi eruweero abaateeka obuuma mu lutalo n'okumuleeta olwalo nabo tebamanya kye baaleeta. Kati gwali mu kuvvoola okuvuma n'okulengeza Ssaabasajja Kabaka njagala weebuuze mu myaka kitaawe Sir Edward Muteesa we bamufuutulira mu bubiri w'emmengo ku myaka emito trauma gye yayitamu nga n'ebigambo byayogerwa byali bingi n'asobola okukula. Ekyamuleeta mu lutalo luno kwe kulwanyisa obwannakyema naye kye yaleeta takimanyi yakakitegeera. Kati gwali yavuma Kabaka n'omwogerera agagamba aganene ng'oli musajja muganda oba oluza lunaku ki. Tugamba ekiri atabaala kyekirya n'asigadde ewaka. Essaawa zino tulina ebizibu byaffe naye tugamba eby'omunju tebitottolwa bitya. Kola ky'olina okukola ng'omusajja omuganda Omunyoro Omusoga tusobole okununula eggwanga lino ebyaffe tujja byogera nga batamanya ng'abo bajja okuwamba eggwanga bagenzi. Naye omusajja omukulu ameze envi omusajja agawumbidde n'atandika okwogera ebigambo nti Ssaabasajja Kabaka Uganda yabuwaayo takyabufaako omuganda wange njagala okukubuulira. Singa weenaanika ebigere bya Ssaabasajja oba engatto ze tosobola kuteeka mu nnyumba yo n'otulamu wadde olunaku n'olumu. Olaba oli Bulaaya nga tosobola kusonda adde ekikumi. Olaba oli Bulaaya nga tosobola kugamba tosobola kugamba nti tuweetaaga enkyukakyuka. Olala nga ne vidiyo zikulemu okulaba. Bw'oba ogirabye ggwe ng'olina endowooza eyo eyawukana ku kuyamba okuggyawo eggwanga abasajja bagwira kyokka nga bajjajjaabo be babalwa lino baleeta ne bassa famire ne bagimalawo. Naye ng'oli eyo gawumbidde okyaluba Ssaabasajja Kabaka. Mu meeting gye ngenda okwogera gye baateesezaako olwaliro ebigambo byonna okwogera mu 7 executive yali mu kukola diversion black mail byonna bijja essaawa zino naye nga balina kye bateekateeka okukola. Njala kubuuza gwali eyo nga tonnaluba Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu ogimanyi. Olaba olya buli ffe n'ebinyeebwa n'amagi olubuto ne lukuba entumbi ne lukuba obugoma n'odduka mukaamugwanya.
naye omusajja gobawo obuto n'akoma ku ndeebolebo n'akoma ku ndeebolebo y'obulamu bwe. Kankuzanyire video nga sinagenda wala. Kakuzanyire video nga sinagenda wala. Gwali avuma omusajja. Nga sinagenda wala. Oyo govuma gwoteekako amafuukule ne mutuuka n'ogamba mbu Museveni yamuwa motoka ya bulletproof nga yagimuwadde. Omuntu mu Buganda alina motoka ya bulletproof yewassanya kalo Charles Peter Mayiga Sanonga Mulenge yalina motoka ya bulletproof. Ssaabasajja Kabaka emmotoka gyalina si ya bulletproof n'emmotoka zonna z'alina yazigula ku buuma bwe. Kandoza mutegere bulungi nnyo. Mu abasajja n'abakazi abeefudde limu musinga okutegeera mu musinze n'okutulyamu enkwe. Mujjukire nti nannyini kibya yakikola ki yakyonoona. Nkulaza omusajja bwe yali afaanana. Gwe muvuma essaawa zino bwe muba muga nti yali ambaganda olwo bandibadde bamuwa obutwaveewo. Bandibadde bamuwa omutwaveewo. Omanyi kyayitamu lwe battakitayo mu 1967 omanyi trauma gyalimu. Kyembuuza gwokozeewo mulimu ki? Obuganda obukoledde mulimu ki? Oli mu sofa y'otudde otaddeko TV tosobola kusonda ade n'ekikumi ku lwa Buganda. Naye omuntu avudde eri gw'omanyi nti munyarwanda abakubye propaganda buli omu kitaddewo buli omu atambula na sooka weebuuze nze nkozeewo ki nga tonnalumba mpologoma. Awo novuddewo kati ngenze ku video entuufu bane munansonyiwa ko katono nnyo okukaalamukamokko. Ndowooza nga sinagenda ku meeting eri kantandike ne security alert entonotono de kwengende ku nsonga endala enkulu ezandeese. Eno message njagala egende mwenna abakiika mu ssetteeserezo wa Uganda gye muyita parliament mukitegeere bulungi nnyo nti essimu zammwe zonna ez'omu ngalo essimu zino ziwulirwa bulungi nnyo bye mwogererako mbu yonna. So eno message nkitegeeza mwenna nga sawuddeemu ani nti essimu zammwe zonna ziri tapped era iso ne seemwayi wepone State House bawuliriza buli kigambo kyonna kye mwogera. Eyo security alert njagala mugitegeere bulungi nnyo. Message endala njagala egende Abaganda abasajja mwenna abakolera mu paaka empya naddala mu arcade. Obufere n'obuyaayo bujjudde mu Uganda mwenna abasiga ensimbi mu kuzimba arcade ezeetoolodde paaka empya. Ng'ensimbi zino mwaziwa omusajja gwe muyita Kiyimba Freeman. Mugende mumubuuze amaduuka gammwe mumubuuze n'ebyapa bya poloti zonna ezeetoolodde paaka empya. Kubanga drone yange yategezezzaako nti Kiyimba Freeman ebyapa bino byonna biri mmanya ge ng'omuntu n'amaduuka gonna ge mwasaba okuteekayo ensimbi zammwe tekuli muntu agenda kufuna dduuka. Bwe munaamufunye edduuka kijja kuba kizibu nnyo. So mugende mutegere bulungi kubanga ono musajja ebintu byakola byonna abikolera muhoozi details nja zireeta era mujja zitegeera ekyo kyonna kyo kimaze njala genda ku nsonga endala. Ensonga endala nayo security alert eri mwenna bannayuganda bwenna okusingira ddala mwenna abasajja n'abakazi abali mu Buganda oba oli Muganda oba tuli mukazi oba tuli Muganda. Waliwo enteekateeka gye nayogerako njala gibaddizaamu olwayo mugitegeere bulungi nnyo. Waliwo abasajja abaseemwayi n'aba iso abatambula byefudde abatembeera ennaku zino naye nga batagitinga nnyo abantu basemaka abalina amayumba agaliko ebikomera kituyita fence mu luzungu tuyita fence oba fenced houses oba mansions nga kuliko gate. Abasajja bana beefuula abatembeeyi naye nga abasajja ba iso abala baseemwayi bakyanoonya bagenda mu maaso okunoonya Abaganda abenkanamu abalina ensimbi bajja ne bakonkona ku gate yo ne bakugamba nti onoogula ku bintu gwe kasita kakutanda n'oyimiriza engalabyo n'oga nti njagulako gwoba ofuuse target era woowedde. Ekituufu baba baagala kumanya ssente mmeka z'olina
era ogenda kasitokizo ogula ekintu ne bakutwala ku kintu kyogenda okugula nga bazze nakyo ne bayingira munda ne bamanya nti ogenda kugula ekintu bwekiti basonanga nti esimbi wato teziriwo tuweeko zolina endala tujja zibanja mu kibanja mpola nga obawe ennamba yo ey'essimu ennamba eno gye bakwata ne batandika ogiyingiza mu bitongole ebyokwerinda ne batandika ogizanyisa ogiteeka mu bakozi b'ebikolobero okugattagatta information okulaba nti gwe omuntu nanyini simu eno namba ekwatibwa n'ekoloningibwa n'efuula nti yemu ku nsimu ezibadde zikola okukola ebikolobero mu ggwanga okutta n'okutemula abantu mpona okubba ekiddira munnange oba oli awo nga bajja batandika okusibako agasango ebintu byo nga batwala nange kenyini nga bakutwala nga bakuteeka emabuusu bwe kiba tebakibamalidde ku geeti kuno oba ku nzigi z'amayumba gammwe gennyini abasajja bano bakomawo ekiro matumbi budde ne basiigako obutwa yennaku zino gwe mulaba kansa atakoma abasajja abaganda batandise okufa mpolampola naye nga akakodyo kano kali munda nnyo temujja kukategeera kaabatembeyi bano abatembeyi jjukira Museveni kennyini yabeegobera bano abatambuza ebintu bavaawa ng'ate missoni ngibategeezezza guno omuzannyo guludde ng'ate bagukolera ddala bw'oba olina ekisaakaate kyo munnaye nga tolina muntu gwakoze naye appointment kujja konkona ku kisaakaate kyo muneeta ogenda kutuggulawo era abaga nti tuli batembe mugambe ffe bituma gye tubigula totutawaanya zungira muli kubanga ebyokukola twabako wadda mugende totawaana kugula geeti yo wadde okugula ekintu kyonna kuba kasita kakutanda n'oggulawo munnange eyakwawula ebeesiridde kampisewo na kano engeri ebbeeyi y'ebintu gyegenda erinnyamu yeeraliikiriza buli muntu yenna naye ekibba ttaka mu Buganda ekikudde ejjembe mwe mulina gavumenti okumala gawaayo ettaka lyetamanyi bannyini lyo njala tegeeza omukyala ono yeyita Nabbanja eyita Prime Minister njala kubuuza mukyala gwe mbuusabuusa okuba nti wasoma n'oyita bulungi nnyo ennaku ezo wavudde n'oga nti ogenda kuwa ettaka abamusiga nsimbi ku ttaka lye bayita lya Ssango B balimeko ebinene batemeko ebibira Nabbanja obanga wasomako bulungi nnyo oyinza otya okugamba nti bw'onoogaba ettaka lya Ssango B basimbeko ebimuli kigenda kukendeeza ebbeeyi y'ebintu mu Uganda oba kukendeeza ebbeeyi ya sabbuuni njala kubuuza Nabbanja ebinazi babisimbira mu seconds ne bikula ne bitandika okuvaamu matiri akola sabbuuni ebinazi bikulira mu wiiki mu mwezi mu mwaka kiki mwasomera luddawa mukyala gwe gamba ensi nti ettaka mwagala dditwala ebbeeyi y'ebintu enawe kwataganira kusimba binazi kubanga mwatwala ettaka ly'Obwakabaka eri ebibira by'ebikalanga byonna ne mulisaanyaawo nga musimbako ebinazi tebina kye biyambye eggwanga Uganda kubanga n'ensimbi ezivamu tetumanyi wa gye ziraga kati bw'okwata ettaka lya Ssango B nti simanyi ligenda kuyamba okusimbako ebinazi ebbeeyi y'ebintu ekkesi ebbeeyi ya sabbuuni ekke tebikulira mu ddakiika tebikulira mu lunaku wadde essaawa okuggyako olukujjukujju olw'okwagala okutwala ettaka lya Buganda nga bwe mulina okulitwala ndowooza tamala emirundi atuuse ne mwe nabe nayise mutuuse kansooke mbazzeeyo katono nnyo nja kusekerera mwenna abeyita nti mwagala enkyukakyuka nga muli ku social media nga temmanyi enkola ya Museveni temunagitegeera obudde bwe tumaze nga tubasomesa ebintu bino mwandibadde mwategeera dda nga tosobola kukwata platform yo n'oteekako ekintu ekizemuzi n'okigula n'okiteekako sitaani talokoka information gye nnina olwaliro egenda batiisa whereby nti diversion zibagenda okukola in the process okusaanya Obuganda n'okujja Ssaabasajja Kabaka mu meeting yabaddeyo yeemu kweyeetandise omukulu gwe tuyita Ronald Mayinja afulumizza oluyimba it was part of the plan kye tuyita diversion okubabuzaabuza n'okubasikiriza mbw akomewo sitaani talokoka gwa savings no posting oluyimba olwo kye muliko temukimanyi era nze neewuunya abagamba nti mwagala struggle nga temusobola kutegeera nti omwana gw'omusota gubeera musota ne bwe gukyali mu kisonkole kyajji kasita guvamu gubojjerawo sitaani talokoka kubanga sitaani bw'alokoka kitegeeza Katonda batakyalina mirimu ku nsi kyekyo ensonga ki sitaani asigala ku nsi ng'akyakema buli ashiyaliza oluyimba lwa Mayinja tuyagala nkyukakyuka ate era tukyasigala mu bwavu bakyatufuga nnyo nga tetwerwanyeeko kitegeeza tembimanyi bintu bigenda maaso mu Uganda olwo oluyimba lwe baafulumiza yabadde enteekateeka ya Museveni onaamutuma yimba ekiyimba kijja kisooke kibajje ku mulaba mu kitambuzi kubanga bakimumujja kitambuza mbeegayiridde it is part of diversion ka diversion endala ejja bweti njagala bagamba mu butongole saagala mwebuzeebuze ng'abafuka banaaba enteekateeka z'okusaanya Obuganda n'okujja omumayiro n'okujja Kabaka zaawedde era bibino ensonga mwende zigenda okukolebwako naye mu zo
wagenda tandikawo diversion mu media. Wagenda tandikawo oba kansoke mbaze mabega mujjukira Tamale Mirundi senior bwe yavumanga Ssaabasajja Kabaka n'avuma Obuganda n'avaawo n'alumba abantu byakolona mu government n'abavuma no yali tabavuma kali kazannyo kye mbagambidde nti temusobola kumanya basajja bano muzannyo gye baguzannyamu guli gwali muzannyo mugenda kutya information gye ngendo bawa omuntu y'omu era Tamale Mirundi yazzeeyo mu State House ng'amaze okulangirira kuba mmwe temwategedde ekituufu kiri nti Yoseri tibahabula tabasira mutano wakalekezi yalangiridde nti omukulembeze omujja ye Muhoozi Kanyarugaba yabagambye nti zembadde zanyisa corruption but Muhoozi is not going to tolerate with it what with the corruption kitegeeza awulako ekintu eki kye nabagambye either kudita oba ng'ayisemu NRM naye the possibility is kudita. Ensonga lwaki Muhoozi tasobola kujja mu public addressing public n'omukulembeze gwange olw'ensonga nti alina okulayira ekitasoboka essaawa zino kubanga si mukulembeze naye ng'olwedde Museveni yabagambye nti he is the next president nakati ngera yatula mu ntebe mu State House yatulamu nga president kati ebigenda okugenda maaso mugenda byewunya kamba bibagenda obudde bukyali. Tamale Mirundi ne bantu banne ba architect abagenda okuarchitectinga ekintu kino aginza okudda n'atandika okuwaana Buganda oba okuvuma Buganda direct or indirectly. Ayinza okutandika okupromotinga Muhoozi direct or indirectly oba ayinza okujja n'avuma Muhoozi n'amwogereza direct or indirectly. Wepo ne bapalapase bonna bagenda kukola ekintu kimu bayinza okuba basindika message nga zijja direct oba indirectly naye nga kati ekiriwo kiri open nti kati bagenda kutandika okuleeta propaganda ne diversion omusasulire nga buli kyebakola kyonna kiri well arranged and planned kati gwa n'abatayina ngalabi nga ramu wali 0.50 GB RAM togenda bitegera nga mutategedde kino ki diversion ky'amayinja bagenda baletera ba professional to design diversion nga basobola n'okuvuma omuntu ne bamuza nga bali bevuma ne mwanga kati ngibali bevuma ne mwenda naye nga tekikulu bakola bonna era ng'ekiro basinkana kyekigenda okujja kati kyekitwolekedde kati okupromotinga Muhoozi kigenda kuvamu abayinza okuvuma Muhoozi abamudefendinga abamupromotinga n'abamusuutasuuta ekyo mukirinde era mukirinde saagala mugende saakibagambiddewo buli ekintu kyonna kigenda okujja ku media kigenda kujja nga kiri times 2 either nga kiri positive oba negative kati gwalina omutwe kiyinza okuwa obuzibu okutegeera era oyinza okukomekeza nga tokitegedde kyenjagala bategeeza nga obudde bukyali era mukitegeererewo saagala muntu agenda babuzaabuza wadde obbazza mu bintu bino muzzemu olwaliro simayi yekyanga ki it is part of diversion era buli ashalinza oluyimba toyagala struggle toyagala kyukakyuka. Mu meeting eya today mu State House Entebbe wiiki eno yennyini yabadde omulamwa tukoze tutya okusaanyawo Buganda era tukoze tutya okupromotinga Muhoozi Kanyarugaba. Mu meeting eno yakuliddwa Yoseti bahabura otabasira mutano wa Karekyezi Baramba Rugahara yabaddemu Tamale Mirundi sini yabaddemu Moses Yaruhanga yabaddemu Muhoozi kennyini yabaddemu Karekyezi Kayihura yabaddemu Mugisha Muntu yabaddemu Janet Museveni yabaddemu Samu Mayanja yabaddemu Judith Nabakoba yabaddemu ne Ruth Nankabirwa biki ebyateeseddwako era biki ebyayogeddwako mu nsonga zino wammanga kati video etandise mu nsonga ezasoose Yoseri bahabula otabasiba mutano wa Karekyezi ensi yaleta muzezedde ensanga bisibe yeebazizza nnyo mukoddomi we Andrew Mwenda ne Tamale Mirundi senior olw'okuzannya omuzannyo guno ogw'okubuzaabuza ofuge ebbanga lyonna lye babadde nga beerwanyanga abayayi mu Kampala abanabba omuntu abasooka okwekuba eŋŋuumi ne beeyoola ebigogendo kakkananga akasawo tosigazizza yabeebazizza nnyo olw'okuba nti bazannya omuzannyo guno ogw'okudayivaatinga abantu kubalowooza nti waliwo enkaana wakati waabwe era ono ne yeefula ne mu State House tajjaayo so nga ate ali ku musaala
na zino zonna emizannyo gy'Omugo bako TV ne ku radio butayogererako gwali muzannyo mutegeke bulungi nnyo era meeting etandika Museveni yasoose kubaza Andrew Mwenda ne Tamale Mirundi okuba nti bazannyo omuzannyo guno okukuumira bannayuganda obwongo bwabwe nga bulowooza nti omusajja yakyuka oba teyakyuka muddemu mutegeere bulungi nnyo kyembagambye kiri kyembagambye kiri omuzannyo gw'abazanya temugutegeera mujja gutegeera ng'amaze obbatuuka mu maddiro gammwe ekko eryasoose mu meeting iyo seriti bahabula tabasira mutano wa Karakezi yeebazizza Andrew Mwenda mukoddomi we ne Tamale Mirundi Junior ne Tamale Mirundi Senior I beg your pardon nti beebale kola muzannyo guno ogw'okwevuma n'okubuzaabuza bannayuganda balowooza nti waliwo okulwana okw'amaanyi wepo ng'ate bali mu kuzannya muzannyo ogw'okutwala gavumenti y'omumpembe mutano wa Karakezi mu maaso n'egyali nga ku mmere ne ku TV ng'ono omwami avuma nga mulowooza nti avuma kumbe kino ekintu kyali kipangirizo mukitegedde bulungi oli yankuredi n'agamba kino kiri bwe kiti owe n'agamba kino kiri bwe kiti bano bamafiya kati mukulu omwami ono yavumaga Robert Kyagulanyi Ssentamu simanyi akolera bamafiya tewaali bamafiya Museveni kenyini ye bamafiya kati bano bagaba lwaboogo simi bagaba Andrew Mwenda simi bali bagundi bonna bali mu kakundi ke kamu bazannya muzannyo guno gw'omutamanyi nenga omuzannyo guba muwanvu nnyo mukitegedde bulungi nnyo bino emijagalo bagamba mubitegere bulungi nnyo ogwo gwonna gubadde muzannyo kati bwebanga mu meeting yasoose okubaza abantu bano bonna ng'omuzannyo bagwogedde kati mugitegeere olukyolwa ku media nga kiri state funded nga kya gavumenti kiba kitegeeza kyabwe bakikoze ki bakikoze ngenze maaso Museveni yabagambye mutandikirewo mbagirawo nga nabo gisimufungize okutandika okupromotinga muhoozi wepo n'okumuprotectinga mu media era mulongoose erinnya lye mu bwangu abantu basobole okukola ki okumwagala eno mafia group nti kubanga ono muhoozi tali mu mafia group eri mu Uganda so ekyo mukitegeeze eggwanga mukitegeeze abantu nti ono asobola bulungi okutambuza eggwanga muki nga tewali muntu agenda mmwe mulugunyamu ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda ndowooza mulabye birthday tugikola olunaku lumu njala bawooza birthday katugambe birthday ya Ssaabasajja Kabaka tugikola wasooka Mumisinde enkeera najja n'atukabula ate munene mu Uganda teri akola birthday nene nga Ssaabasajja Kabaka ate bera nnaku bbiri kubeerako emisinde n'okugabula abantu ne speech gy'abakoze ne kiggwa kati eneyono for the first time since lwamuzaalo okuva e Kenya abatakolako birthday okujja gye yakola nga bakava mu nsiko mwaka naka video akatono ako katono gyakoze naye egenda countrywide in different parts of the country nga bapromoting ekintu kino ekikyaganya okukola it's not all about the birthday no kulaga muntu ono mu public nti yajja mwetegeke naye abantu bakiganye kati saagala muntu adde webuzebuze ng'afukaana bati kigenda mu maaso tokiraba so in the birthday basindika ekintu kino kitambula eggwanga lyonna era kitambula kyovulabaka bataddewo program ku TV ku radio baana bakyogera bakigenda bakisiiga akazigo abamagye abamemba parliament bonna bali mu kabondo kali bajja batambula boogera ekigambo kino bulungi nnyo naye nga ate mujjukire erya akabondo akatakyagalirako ddala kati yensobola kimbagambye nti bali mu promotinga ne to protect era mbagambye mwetegereze nnyo bana byabufuzi mwetegereze aboogera ku social media mwetegereze nnyo abantu abadde boogera ku media ebigero bagenda okwogera nze sigenda kudda mu postinga kintu kyonna njabbaga bwe mukirabye nga tugenda mu maaso tugenze ku nsonga enda tutandise ku nsonga bbiri n'akazoogeneze ku nnamba ensonga eyokusatu Yoseri Tibahabula Omutabasira mutano wa Karekezi yayogedde ku nsonga y'ettaka lya Mayiland mu Buganda nti ensonga eno eya Mayiland mu Buganda omuntu agiremesezza yekka ye Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri era n'agamba nti tetulina budde ono akomewo ono attibwe aveewo nga nina bwe gisimufungize wano wenjagala okutegeeza Charles Peter Mayiga nti kulika mu State House olunaku lw'eggulo gye wabadde ne meeting eddakiika 5 n'osinkana mu 7 njala tegeeza public nti okuva lwenalabya omwami ono nti yazaalira abalongo mu ofisi y'obwakatikkiro mwe yeeyambulira engoye omukulumu n'eyepangula nadda ku muwandiisi ow'ekyama n'amufunisa olubuto lw'abalongo baaganya okwogera officially ababulye public n'erinnya lya Ssaalongo alyogere ekinaddako mujja kiwulira omwami ono bwe mmala omwabya mu ssaako ze ez'enjawulo Ssaalongo gamulengejja Charles Peter Mayiga yafuna ensonyi n'afuna ne stress kyovula nti yasindika ebiwugulu bingi ku social media mu mirumbezi nagamba nti tebakyannumba
nkola kulwanyisa bamafia Mengo na kulwanyisa Museveni. Ekyo kitegedde bulungi. Omwami ono nafuna stress. Mukama we Yoseri abadde amukubira amasimu Mayiga nga takyakwata amasimu. Ne babatumira ababaka Mayiga nga tayirabika yeekwese. Wichene yini bamutumiddeko mbaka emmakage n'emmengo nga taliyo. Okutuusa Yoseri bwe yakupisa simu n'amufuna n'amugamba nkwetaaga. Until yesterday bwe yafunye appointment n'agendayo. Naye meeting yabadde dakika na mutana namugamba nkoye njagala kola ki? Nebizibu bingi byonjogala okumaliriza n'amuta n'agenda. Naye yambuuziza mu meeting eno why? We are time bad. Twasubira nti enteekateeka zaffe mwezi ogwokuna oba mu gwokutaano leeti zijja kuba ziwedeza okujja Ssaabasajja Kabaka n'okujja mu Maryland. Naye omukulu tetumulabako. Kiki ekigenda mu maaso? Mayiga kyakola akubira ba-associate ba Kabaka oba abantu abaliranye Ssaabasajja Kabaka bateeke pressure ku mpologoma eveewo akasujja ekomewo. Naye njagala kutegeeza ensi edda twazanyanga omuzannyo gwa teppo oba jangu onkwekule. Naye ng'omuntu bwe yagendanga n'awulira gy'abulira tuga munnanga akagobako kubanga omuzuuzi yalwangawo okuzuula abo ababa beekwese. Nkiddamu omuzuuzi yalwangawo nnyo okuzuula abo ababa beekwese era omuzannyo bwe gwalwangawo omuzuuzi yatugambanga munnange gundi nti kagobako. So nno njagala kutegeeza empologoma yonna Ssaabasajja Kabaka gy'oli kagobako. Gy'oli ki? Gy'oli ki? Nteekateeka z'abasajja zitudde lwakuba nti toli kati abakubira amasimu ne bagawaaye ate wakasujja ng'oluddeyo munnange bafuuyirira kagalo naye nga njala kugamba taata wange nti kagobako. Abazuuzi bali mu kufuuyira obugalodde. Omusajja abadde ne meeting yadde akikana mu ttane ng'akanka naye wombese nga naawona eddalu naye nga pressure muliko kubanga enteekateeka balina ozimaliriza. Tugenze mu maaso. Abazuuzi bo bali mu kwagala kuzuula na kuvumbula naye ekikyaganye. Nze naawe ngambira ndi Ssaabasajja Kabaka Orlando Mwenda Mutupi w'okubiri wonna wooli kagobako munnange weesiikire bwe ki. Tugenze mu maaso. Ku nsonga namba 3 omukulu ono Yoseri nti bahabona otabasale mutano wa Kalekezi ensi yaleeta Muzezedde bwe yagambye nti ensonga enkulu etulemeseza ebintu bino eya Maryland naye ng'omuntu omuziziko oba omutetemo omunene oguli mu kkubo lino gwe gwa Ssaabasajja Kabaka Orlando Mwenda Mutupi w'okubiri alina okugibwawo nga nabo gisimufundize tusobole okukola ensonga zino nga tewali atukubye ku mukono. Ngenze ku nsonga eyokuna. Ku nsonga eyokuna weewuunye bulungi nnyo wano wenjagala buli muntu ateeke essira era ateekewo essira bulungi nnyo. Mujjukira nti Tamale mirundi ono senior yakolako emmenge Ewaffe era ng'abeera ku programu ez'ebyobufuzi naye bwe yamala n'atwefuulira n'agenda akola ne Yoseri Tabasale mutano wa Kalekezi yayogera ebigambo bingi nnyo era ye yaviirako yonna ensasaga eri mu Buganda essaawa zino. Muno mwe muli okuteeka ekkomo ku ntambula ya Ssaabasajja Kabaka. Muno mwe muli ekkomo okuteeka ku nsolooza y'emisolo n'okufuna ensimbi ez'obupangisa eza Ssaabasajja Kabaka. Era kwe kwali n'enteekateeka emaliriza Ssaabasajja Kabaka aveewo. Omwami ono yakola ebiwandiiko byonna namutaayika n'abiwa Yoseri Tabasale mutano wa Kalekezi mu nteekateeka namutaayika gye yawandiika. Ebyo n'ebizibu mulaba temubuuza muntu mulala yenna Tamale mirundi ye yabireeta era yabiwandiika. Olw'okuba nti yayitiddwa addeyo bukubirire nga nina bwe gisimufungize basobole okukuza n'okukuuma lino eddenge ly'eggaali oba effulungu ly'eggaali lino ne bamuzaayo y'omu eyatudde mu meeting ey'ekyama era n'eddenge lino n'agamba bw'ati nti weesirikire nze Mengo njimanyi era nja kuyambako okusaanyaawo buli kimu ekisoboka okusoboka kubanga bino mbimanyi bulungi nnyo mbikoledde ebbanga ddene nnyo ate mbikoledde n'ekitawo kati weesirikire nze nja bikola. Eno emessage ng'amaze okwogera n'eddenge liri ye kennyini najja n'ayogera ensonga zino. Mukulu nga sinagenda wala nnyo bakulowoozesa nti omanyi okutegeera naye njala kukulabula. Ensi gye tulimu kati etegeera nnyo okusinga mwali mulowooleza. Ensi gye tulimu kati buli muntu asobola okukwata essimu ye ey'obuyonjo n'agenda ku mutimbagano gwonna kati ng'ano ku bwenyi bw'ekitabo ne twogera ensonga zino ensi ne zitegeera. Mu Luganda abantu lubawulira nga si kwebuzaabuza ng'abafuka banaaba. Muntu n'abiddeko obukokkoliko mukulu Tamale mirundi onaabidde ku Buganda obukokkoliko naye jjukira kitaawo mirundi bwe yali ava e Rwanda ng'awaŋŋanguka ajja mu Buganda Baganda baamuyamba omutuusa waali nawe okuzaala.
Obukokoliko bw'onaabira ku Bwakabaka bwa Buganda n'Abaganda, Abaganda bakola ki? Era ettima olijja ludda wa? Lwaki abantu abasenza mubaleeta eminokoli oba emirobo? Obukokoliko buno munnange ng'oyisiriza okukola obukokoliko. Ali awajja kumbuuza obukokoliko bwe buluwa. Munnange nedda ennyo, nasinadda nnyo nakati. Bwe twavanga eyo gye twagendanga okusaka oba okulima oba okukola omulimu gwonna. Ng'omuntu bw'anaga nti akabakulisa ofuna ekyokulya ekyokuzza eri omumwa. Munnange bwe baakuwanga amazzi ag'okunaaba mu ngalo ke kataasa kubanga mu maka amagonjufu akataasa kabeerangawo ne bakufukirira amazzi. Kati bakufukirira amazzi n'onaaba mu ngalo bulungi nnyo. Bw'omala okunaaba amazzi ago gakuva mu ngalo amakyafu agasembayo kutonnya aga amabi ge tuyita obukokoliko. Era ebiseera ebisinga omuntu bw'amala okunaaba yeesamula bw'ati. Kati ago amazzi g'osamula amakyafu bwe tuyita obukokoliko. Ndowooza omutegedde bulungi. Kati mukulu tambala emirundi obukokoliko bw'osamula ku Baganda bakola ki? Bakola ki? Era enteekateeka z'okola kiki nnyo ky'ofa? Kubanga naawe osigazizza ebbanga mpawe kaaga. Naye simanyi lwaki oyina effotirizi n'ettima ku Bwakabaka bwa Buganda ddala ku Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Ngenze mu maaso yagambye bw'ati tambala emirundi. Bwe yawanise omukono okwogera mu meeting eno yagambye bw'ati. Yagambye Yoseti bahabula tabasira mutano wa Karekezi nti mukulu nkukoledde ebintu bingi nnyo okusaanya Obwakabaka bwa Buganda bwepo n'okubuzaabuza ensi ku bintu by'okoze era ne gavumenti yo gitambuza ebbanga lino lyonna. N'olw'ensonga eyo njagala nkuyambe nkuwa enteekateeka empya engeri gye mugenda okusaanya Buganda omwana ono asobole okuba nga afuga. Naye yamugambye nti nga nenna bwe gisimufungize Kabaka Mutebi alina okuvaawo buli kimu okutambula nga bwe kirina okuba. Bw'atavaawo kitegeeza muba mutambulira muba mukotakoota mu Gaalumonde. Mutabani we okufuga Uganda Mutebi alina okuvaho by all means. Bwe mutakikola kiba kitegeeza temulina kye mugenda kukola. Biri bye nasooka okukolera byakukoleramu kitono naye era mwalema okumuggyawo. Kati obuzibu bwa Buganda obuzibu bwa Uganda n'okutwala mu ensi yammwe gitwala kitegeeza mulina kuggyawo Mutebi. Ebyo bigambo bibye. Yenga ategeeza Museveni nga amutegeeza ebigambo ebyo tambala emirundi yagamba Museveni kubanga yaziyo bulungi nnyo. Kati mukulu ndowooza singa teyali Mmengo oba teyali Kabaka tewali muntu yandikutegedde kikyoli biki byolina. Buno bukokoliko bw'osamula okusamuliza Kabaka n'Obuganda wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Ebigambo by'ogamba Museveni Obote Museveni ebigambo by'ogamba Museveni ne Museveni yabigamba Obote. Obote n'akola ekintu kye kimu gwe kyogamba Museveni akole. Ndowooza kitegedde bulungi. Ebigambo by'ogamba Museveni okukola bye bigambo Museveni byagamba Obote okukola kyaggwera luddawa. Ensonga y'emu bigambo by'ogamba Museveni katukola ebyo yakola okuva mu 93 by'ogamba Museveni okukola no Museveni yabigamba Obote kiki ekyaddirira. Kyenkugamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Tambula ng'okola enkwezenge naye ate enkwe zijja kumala zikuddire. Mpulidde bulungi? Ngenze mu maaso. Ensonga y'okutaano. Omukulu NAMAYANJA bwe yayimusa okwogera Yonna nno kansooke mbazanyire bye yasooka okwogera mulyoke mutegeera abantu be tulina yeeyita Mayanja. Oba akatambi nkyakalina Mukama Katonda nnyamba akatambi mbe nga nkyakalina. Nkazanyire ensi bategere Mayanja yaani tulyoke tugende mu maaso. Kasika wanvu okay yayogera bw'ati. National anthem. Oyimba ne anthem y'ekitundu mwoli. Kali bwe tukubeera eruweeru omala okuyimba national anthem ate olina okuyimba ekitiibwa kya Buganda. Kale n'abagamba nti bannange oli ekitiibwa kino mulina okukyengendereza mubuulyawo nga mulimu ebitali bituufu muggyemu history bw'olaba stanza za Uganda zirina ekyetegeeza kingi nnyo. Naye stanza eza kitiibwa kya Buganda ziba olabamu ki? Musajja oyo Kakooza Polycarp ekiwandiika namulaba programu eyo yali yanga ku TV. Abaani waliwo
journalist ow'omulakati ekireetanga sekeba ng'anyonyola lwaki yakitibwa ekitiibwa kya Buganda kubanga in reality tekyaliwo ennyumba yali esinga amaanyi yali nsisira ng'ekigisiza amaanyi kuba tyali nene nnyo ng'okiraba nti eyakulembera ekiseera ekyo Muteesa wano okugamba nti emundu ddala ekuba yagamba kuba mu bantu bange bafeemu ndabe oba bafa tuyinza gamba nti eggwanga lyaffe nga kintu tekibangako ggwanga it has always been a tribe logamba nti eggwanga lyaffe lyayatikira nnyo mu nsi yonna kugamba noinvoking a nationalism eteriiwo waliwo abantu nga mu kitundu banyumirwa okusuusuuta omuntu waabwe ekintu musuusuute mumanyi nti musuusuuta naye tosuusuuta ate kintu ate kireeta emitawaana emirala oyo yesamu mayanja ngenda kwogera byayogedde kati njala mujjukizaako mukulu ono manyi omuto gumulinganga entomu yakalo akagagidde mu kibbo okumala ewiiki ennamba naye alowooza ategeera ye okulowooza kwalowooza nti Buganda si ggwanga naye nga bwe mbadde nzija kumpewo kuno nsoose kubasomera endagaano ye Lancaster Buganda ggwanga eryetongodde endagaano ye Lancaster kanjibaddiremu nga muwulira ebigambo byonna omwami newe sibazigenda gibaddiramu kanjibalage wano endagaano ye Lancaster endagaano ye Lancaster ya 1894 ono mayanja atanawuza na myaka 6 kati noga brain za moke omuntu gumenyera bwere tayina magezi musajja mukuru mbawoze enyumba yali mbugande nene yali ya masiro newe unyona ategeera lunaku ki mbu minister na yali awo musajja mukuru akalula amaaso alinga ente ngabo baganti brain za moke obwongo kawo mentality gye balina nono yenyini musajja munyalwanda muga musajja munyalwanda gobo gamba nti ekitibwa kya Buganda tekina makulu era Buganda sinsi it's just a tribe no wonder abantu betulivinga nabo mbuyeyita minister ma omuntu muwulire bulungi nnyo ngenda kwogera byayogedde mu meeting naye njagala musooke muwulirize kubanga endagaano gibasomedde bulungi nnyo mugiwulidde bulungi nnyo endagaano e Lancaster 1894 ono teyaliiwo endala yasooka yali mu 1893 wakati wa Sajjera Dipoto ne Kabaka Mwanga king of Buganda kati webuuza bano basomera luddawa mbw alina PhD alina degree minister wa ttaka n'omutune gukuluma kati bwagamba nti Buganda si ggwanga n'omuli yayogera kati ngenda bazanyira video muddemu ogiwulire mulyoke mumanye abantu betudiringa nabo lindako mbazanyira video muwulire bulungi byayogera biba bantu Museveni bakozesa kubanga ontasobola kwogera bino ali n'owulira nti oli byayogera byawukana owulira ono byayogera ono yennyini mukama byayogera bibyo lindako those enemies as we have done in the past we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say kati wulira oyo n'owulira nono Mayanja byayogera kubanga ngenda wali mbamalirize byayogedde muwulire oyimba a national anthem oyimba ne anthem y'ekitundu mwoli kandi bwe tukubeera eruweero ng'eruweero omala okuyimba national anthem ate olina okuyimba ekitiibwa kya Buganda kale nabagamba nti bannange oli ekitiibwa kino mulina okukyegendereza mubuulyawo nga mulimu ebitali bituufu mugjeemu history bw'olaba stanza za Uganda zirina kyetegeeza kingi nnyo naye stanza ezakitiibwa kya Buganda ziba olabamu ki musajja oyo Kakooza Polycarp ekiwandiika namulaba programu eyo yali yanga ku TV abaani waliwo journalist oyo ew'omulakati ekireetanga sekeba ng'anyonyola lwaki yakitibwa ekitiibwa kya Buganda kubanga in reality tekyaliwo ennyumba yali esinga amaanyi yali nsisira ng'ekigisiza amaanyi kuba tyali nene nnyo ng'okiraba nti eyakulembera ekiseera ekyo Muteesa wano okugamba nti emundu ddala yekuba
yagamba kuba mu bantu bange bafeemu ndabe obafa toyinza gamba nti eggwanga lyaffe nga kitu tekibangako ggwanga. It has always been a tribe. Loga nti eggwanga lyaffe lyayatikira nnyo mu nsi yonna kugamba no invoking a nationalism eteriiwo. Waliwo abantu nga mu kitundu banyumirwa okusuusuuta omuntu waabwe. Ekintu musuusuute mumanyi nti musuusuuta. Yoyo musajja mukulu kwebuza amagezi kufuka ku lwazi n'agamba nti lugenda kutoba. Musajja mukulu kwebuza amagezi kufuka ku lwazi n'alowooza mbu lugenda kutoba. Yoyo musajja mukulu mu Buganda si ggwanga. Ne weebuuza kati yo musimanyi Buganda yali mu myaka 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 bassekabaka abayitirivu abaafuga Buganda. Obwongo bwe olw'okuba nti busizinga okutegera yalowooza Buganda yatandikira ku Ssaabasajja Isa Edward Muteesa oba Ssekabaka Edward Muteesa era bw'olya byayogera byonna ate simanyi bwe nyiza kibategeeza abantu bw'olya mukamwe bwayogera no byayogera ne weewuunya entegera y'abantu. Kati njera mubuuza mukulu Namayanja nga sinagenda ku ky'ayogedde. Police zonna ezisinga obungi mu Kampala district zonna za Kabaka bwa Buganda. Amakooti gonna agali mu Kampala gali ga Buganda, amakooti gonna. Amagombola gonna mu Kampala Wakiso Ntebe Buganda yonna ga Buganda. Gasubi. University zonna eziri mu Uganda zonna za Buganda. Ezimu ziri kulizi bazimbako bizimbe. Mukama ogo wagira yose tobase mutano wakarekezi government ye yasoko giteeka mu ame shop emengo gye tuyita Bulange Mengo. Gye bakubira abasajja abaganda tusoza sirimu okuba mu lobba malawo. Olira enyumba nne jogambe nne nyumba yali Muganda kigema siro g'Abassekabaka gye babawumuliza nga amaze okukisa omukono mu ngabo nene oli omusajja omukulu ajja atambula n'omutwe alinga ekigali ekiweddemu muka batambuza omukka mupiira mukalu ali awo atambula alinga endebe y'akasoli etali muwadde empeke y'akasoli ajja azunga mbu Namayanja wakafa olumbe nga weetakula basajja bakulu kwebuza amagezi kufuka ku lwazi mbulu n'atoba n'abalala gye bali bwe batyo ng'obwongo bw'abaana kaniweebuuza ono ategeera lunaku ki nga n'ekisaawe kimwawadde muhoozi ekyanna kivubu kimwawadde muhoozi muhamu kyazimba ekyanna kivubu ekisaawe ekyo Buganda yakiwaayo ku lw'abatabaazi abaali bagenza okutabaala entalo z'amawanga ne bakiba bazanyire omupiira bawumulizeyo ebirowoozo byabwe nakyo ne mukitwala ne weebuuza bano bategeera bate kati Namayanja biri bwayogedde omukulu ono omutwe omukalu Ddebekkalu Namayanja yayita minisita w'ettaka omusajja omunyalwala yayogeddeko bw'ati yagambye sebo mukulembeze w'eggwanga Yoseti Bahabura Otabasale mutono wa Kalezi mpagira ekirowoozo kya Tamale emirundi kyayogedde era n'okusaba kwe ntambudde ne neetoola Obuganda bwonna ku nsonga z'ettaka ekituufu zikyannemeredde era mwamulabyeko ng'ali mbibira bye obadde mu bibira bye budongo n'ebibira ng'ali mu kutambula banonja bibira byagenda okusaanyaawo. Omwami ono yagambye nti ntambudde n'ebintu bikyannenye naye ng'ekintu kiri kimu Abaganda bagamba nti bo bakkiriza mu Ssaabasajja Kabaka era n'amugamba nti nze nka Namayanja nzikiriziganya ne Tamale emirundi Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri attibwenga obudde bukyali programs ziryoke zigende mu maaso. Ebizibu byonna bye tusanze gye tulaga abantu bawoza kimu Kabaka bwe batalagidde tetulina kye tusobola kukola era buli kimu tukootakoota mu gaalumondde. So nsaba mukama wange Museveni Ssaabasajja Kabaka ono Kabaka wa Buganda bwe kiba kisoboka gibwewo nga Tamale emirundi bw'alagidde ng'obudde bukyali. Kino Museveni kye yazeemu ku nsonga y'okutta Mutebi yayogedde the issue of killing Mutebi as some people have suggested here in the meeting as soon as possible. I'm going to handle this issue to Kari Kayihura, my son Muhoozi Kanyarugaba, with our royal comrades in Mengo and friends in Mengo. Although we have some obstacles because this Mutebi is not around, but don't worry, very soon this issue is going to be solved. At the moment Mutebi comes back, we are going to finish this issue. So don't worry. So your request
is really needed, very urgent. So nobody should be scared about that. So as you suggested, I'm going to work on that issue. So oyo mukulu whatever you get there. Nganzize mulimi olutuufu. Omukulu yagambye nti nzikiriziganya nammwe n'okusaba ko musabye omukulu ono bw'akomawo mangu nnyo ngenda kukolagana ng'omukulu ono Kabaka ng'akomyewo ngenda mujjawo mangu nnyo era ensonga zino zikwasizza kale kyezikayihula ne mutabani wange Muhoozi wepo ne baloyo cadres be bayita baloyo cadres be balangira n'abambejja abalya mu ngalo za Museveni wepo n'emikwano gye abali emmengo bano bakulembeddwamu Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga wepo n'abantu basekinoomu abaagala okusanya Obuganda nga Ssebosiri Bwanjoka nti bwe zittanyirizo zo zinaalya ludda wa so nno nteekateeka namutayika weeri Ssaabasajja Kabaka akomyewo mu Buganda okulamula bajja mumalira bo bakole ebyabwe. Tukyagenda mu maaso ku nsonga nabo musanvu. Maama Assassini ye yagambye bw'ati. Wulira era ngenda kwogera nga bwe yayogedde kuba mumanyi njogera gy'ayogera. Even me, I agree with the request of Tamale Mirundi and this Mayanja. Yeah, because you know this Lura Mtebi is becoming an obstacle in our mission, and as we promised that we want to fulfill this mission, so I think this Lura Mtebi must be killed with immediate effect, so that we can go ahead with our plans. Even before the coup or before the takeover of Muhoozi, the Lura Mtebi must be killed. That is my submission. We can continue discussing the issues. Oyo mukazi bw'ati bwe yayogedde ate ejjukira etayagalirako ddala Ssaabasajja Kabaka. At one time waliwo yagamba nti we even helped Mutebi to come in power. He was in the streets of meandering around, so we helped him to bring him back. Wakamulya mbadde nga nti singa teyali ye mwali badde musobola kujja kuzimba bigere bya njovu nga byozimba gata njogera nti olina byoterekamu. Singa teyali ye mwali badde muliwo muli ekikuzimbya amagulu kimanyi mb'omuyita Lura gw'ofuga waani kufuga waani. He was in the land meandering around. He was doing nothing, so we helped him to bring him to Uganda to become the king. Now he doesn't want to cooperate with us, so he must be killed at the moment he comes back. Wakamulya manya Abanyarwanda mujoga ne mutuuka n'okukwata watakwatwa. Ngenze maaso kati omusezi mukodomi wa omusezi Odrek Lwabogo yayogedde bw'ati. Odrek Lwabogo omusezi yagambye bw'ati nti tetulina budde twetaaga okuteeka ekintu kino mu nkola okuyimirizaawo omugendo gwaffe ogw'abatuusi. Olw'ensonga nti obudde tulina butono nnyo gwe ng'amaanyi bwe gakukeeye twetaaga Kabaka ono aveewo ebisigadde tubikole nga tewali agenda tukuba mukono. Kubanga ono bw'atavaawo kitegeeza n'ono Muhoozi gwe mwagala okuleeta era talina kyasobola kukola. Kubanga kye tulina okukola kiri nti Buganda nga tennasaanawo nakubajjako bye balina ebisigadde tetulina kye tusobola kukola. Oye Odrek Lwabogo omusezi, the night dancer, butcherman, human butcher, manager. Tugenze maaso. Mu kufundikira bonna bakkiriziganyizza bati. Bakkiriziganyizza okugenda maaso era okuzannya omuzannyo guno nga bagenda guzannyira mu media. Nabagamba Yoseri bw'anaaba agenda okutta asooka kwonona linnya lye ku media. Kye ngambye Abaganda abasajja n'abakazi abali mu kutambuza ebigambo ku media, ku social media, ku WhatsApp groups abalumba Ssaabasajja Kabaka mbawadde olugero gye luvudde. Gwa mulumba okozeewo ky'okutaasa Obuganda. Kale bw'abanga Ssaabasajja Kabaka yasobya. Gwe ki ky'okozeewo okutaasa Obuganda? Kubanga ensonga z'abaana bannambi tunazimalira no mu Buganda so si n'Abanyarwanda bagwira. Bakkiriziganyizza okwanguya okujjawo Ssaabasajja Kabaka n'okwongera okukola enteekateeka zaabwe okutambuza dynasty yaabwe ng'obudde bukyali. Yoseri n'agamba ngenda kuteeka ensimbi empya n'enkadde tulabe ng'enteekateeka eno eggwa mangu nnyo kubanga tetwetaaga nnyo kigenda mu maaso kutulwaza mutwe. Era nja kuyita meeting endala singa ono anaaba akomyewo. Ne meeting eyasooka yali ya wiki wakati, meeting yazizeko yabadde Lwamukaaga
ono mweyayogeredde ebigawo byonna n'okuimplementinga ebintu ebyo era kye kyatudde omukulu wasanya Kaloli okusinkana Museveni mu meeting yabaddemu eddakiika 45 ne bakadazi be okuba nti babaddiza ensonga ezo. Ndowooza bwe nsukka wano nja kuba nyonoonye okuggyako bagamba buli Muganda gy'oli naawe atali Muganda ng'olowooza ebintu bye twogera tebiina makulu ngera kufundikira n'ekiwandiiko kino nakibasomera naye kibagamba luli bagenda kita mu information gye nzize nkola ebbanga lyonna nga mulowooza nsaaga. Ekiwandiiko kino kye kino nakibalazeeko nakipositinze mukira bulungi nnyo. Eno ze zimu ku nteekateeka ez'okutwala ettaka lyammwe mwe bali mu diaspora oba owagira NRL oba togiwagira kasitoba nga wafuna obutuuze bw'ensi endala ng'olina properties mu Uganda mane yane mie najja nebagamba naye program yali mbulange mbere muga Lumbuye ayogera nnyo biki kali kanchu basomere kubanga kyagaze dingidwa kyatekeddwa mu mpapula kisoma kitya. Minister of Internal Affairs nti ministry ey'ensonga z'omunda nekigenda masiga dual citizenship obutuuze obw'emirundi ebiri akawakatirwa akasooka for an indigenous Ugandan eyoyo munna-Uganda nakabala. All applications are submitted on online at migration portal. Nti okusaba kwammwe kwonna kukolebwa nga muyita ku mutimbagano ogwa intaneti nga mukozesa ekibanja ekyo eky'abantu abatambula mu kasanduuko ako. Ensimbi ezikusabibwa ng'oteekamu okusaba kwo kye tuyita application fee for $200. Nti bw'ogenda ku mutimbagano okuteekamu okusaba kwo kukwetagisa siringi $200 ebya $7,75 n'obusente obugwambwe butyo. Ne bakutera wali for read more soma ebyeyongerayo akawaayiro namba 2 for non-Ugandans abatali banna-Uganda. Wale baga nti abatali banna-Uganda ye muntu nga yagenda munna-Uganda n'afuna obutuuze bw'ensi endala nalaba nga alina obutuuze bw'alina bwa nsi eri wano kubogererako bulungi nnyo muwulire bulungi nnyo. All applications are submitted online at the e-migration portal. Nti okusaba kwamwe kwonna kuteekebwa ku mutimbagano oguli ku mutimbagano mu kasaze kali akategeeza abantu abayingira oba bafuluma eggwanga. Ne bagamba fees akawaayira kasooka sente ezitakuddizibwa oba non-refundable costs $200 nti sente ezitakuddizibwa ziri $2 $75. Akawaayiro namba 2 application fee upon approval ya siringisi $15,000 eza $. Nti okusaba kw'omuntu kw'oyagala ng'oyagala bakukkirize oteekeddwa okubanga owaayo siringisi $15,000 eza Amerika. $15,000 eza Amerika muzimanyi bulungi nnyo ne bweserume mutezibala kanziddemu wano $15,000 eza Amerika times 3 olina okusasula obukadde 17,600 gwali eyo. Naye nga mujjukire mu kiwandiiko kye nabasomera omusajja abagamba ne bw'onoowayo $15,000 zino eza $, tekikuwa mukisa nti osobola okufuna okukkiriza okuyingira mu Uganda. Bwekasita bamala okukolako profile ng'olina ebyobugagga n'amataka mu Uganda kiyinza n'okutwalira emyaka 5 ku 10 mujjukire nga nkola vidiyo eyo nga nkibagamba osobola okukwata omusimbi guno gwonna n'oguwaayo naye tekikuwa mukisa nti osobola okufuna gwe kyoyagala kiyinza okutwalira emyaka 4 ku 5 oba ku 10 nga tonnafuna bintu bino kubanga bo bali mu kukola okujjuza empapula z'okumanya nabisere ayina ettaka emutundwe liriko bungana kinti ekemu nabisere ali mu nsi ki nabisere ali mu nsi nga bakunoonyerezaako golooza lwaki soka weebuuze lwaki banna-Uganda bonna bali mu diaspora babaga mugende ku embasi zimwewandiise simwe mufune endagamuntu. Ask yourself ekibali bakola kibayita profiling. Mbabuuza banna-Uganda mwenna abali mu diaspora baba bwegamba mugende ku embassy za Uganda zonna muwandiise mufune endagamuntu mwagala passport empya mugende mu bikole byonna ekyo kibayitanga profiling. They profile you kati babeera n'amannya ge mu data ntono n'ekyapa kino kiri gindi kati gye mujja n'okwembasa okuteeka kasitoti kati nze nabisere bwetu nga bati ne nabisere bwetu batunoonya nti
mutuuze wa Bungereza okay amaze ebbanga kinti bweti alina n'obutuuze nti alina ttaka lyenkana kinti bweti ono okusinziira ku mateeka ge taateekawo kitegeezo n'ebintu bye tugenda bitwala tugenda bitwala kye bagenda bakola kati gwe ali avuma Lumbuye ali avuma abantu abali mu struggle ali agawombidde tosobola doggulira omwana data ku ground wadde futusota ng'abaana bateekawo mubiri gwabwe deni mba nkusaasidde teri muntu agenda kukulania mu nkyukakyuka mujjukire n'ensi yaffe Uganda si y'Abanyarwanda erina abazanyira Museveni omuzannyo gw'okukola ekintu kino kyonna weebali ebintu bino zze mbyogera lunye ng'omusezi agula essiyani nti ngenda kukwavulirako bantu bange ate nange bwe mbanzize sibamadde abudde ng'asiikira omuseere ebinyeebwa kubanga n'ebisi bigukwavulwa mbagamba ensonga zino nine mwebuzaabuza ng'akwana muzibe kubanga okimire mwolotunda ebbali tagenda kutegeera nti wamutunuulidde ne muluza mbagamba tebiri mu makulu naye nze munnaye nga bulijjo mbagamba information engireka wane neetambulira ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka gwebuuza mu babbuloga bonna waki banoonya Lumbuye waki gavumenti enoonya Lumbuye wewebuuza babbuloga bonna kwebali nabogera ku mitima waki banoonya Lumbuye ogaze sina famire njirina saagala bulamu bwange nkubuuza sirina famire nina abooluganda bakona b'emikwano obulamu bwange buli mu matigga lwakubagamba ebigambo bino bye baali babakwese ntayagala kuwulira temmanyi nnaku gyempitamu temmanyi kyempitamu era njala kubaza mwena bali mu struggle abeekalakaasa aboogera ensonga abagenda ku Twitter abaana bakyakola ku shows ku social media kubanga basinga obungi babo ensingi bintu babivaako struggle tennaggwa kino tutandika butandisi revolution si ya lunaku lumu bwe munaddawo okwetuulako bagenda twala ensi naawe abagira ena bagenda kutwaliramu kubanga Museveni akozesa Baganda okusanyawo Buganda Museveni akozesa Banyankole okusanyawo Uganda Museveni akozesa Banyoro okusanyawo Uganda naye ng'ate bwamala bagenda batta gwe kubuza ekibuuzo kimu waki ku social media buli mwalumba Lumbuye kubuuza simple question waki buli mu ku social media alumba Lumbuye lwaki gavumenti enoonyanza okuteekamu sente pya n'enkadde okunnoonya nfenveewo kubanga bimagamba temwine mugenda bijja tebagenda byogera ku TV zonna baza compromising wa bintu tebali sobawo information era njala kubaza mwenda bana abakyali ku social media mwenda mwe balekola abakyatweetinga mwebale abatambuza information mu WhatsApp group mwebale abakomenting ate mu mukolo mulimu gw'amaanyi nnyo kati njagadde obbagula amaaso ku diversion ezigenda okujja mujja kutya ate mujja tegeera naye nga byonna mbagaliza olw'essande olulungi mukama bakumira mpeera mweraba. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.